Essaawa ezikulembedde olunaku lwaleero zibadde zaakayisanyo ddala ku kkomera e Luzira nga Shanitah Namuyimbwa amanyiddwa ennyo nga Bad Balck ateekateekebwa okuyimbulwa. Abamu ku mikwano gye ne bannamateeka balabiddwako nga balindiridde wabweru era nga n'abamu baliko n'ebintu ebirowoozebwa okuba engoye bye bamutwalidde munda asobole okwetegekera essaawa endagaani. Nga zoolekera okuwera ssaawa 4 ez'enkya, Bad Balck afulumye ekkomera gy'abadde akulungudde emyaka 2 mirambirira. Wabula okutegeera nti Balck yagguse kibadde kikwetaagisa eriisa ejjogi kubanga abadde tafaanana nga bwe yayingira olw'okukyusa enfaanana ye. Ono azze awerekerwako omukuumi w'ekkomera abadde amulabirira era n'amukwasa omukuba mu kimye naye amwolekeza mmotoka ebadde emulindiridde. Kibadde kizibu okumanya nti Balck yali mu mmotoka eno kyokka ng'abo basobodde okumwekkaanya ng'abagoba ba booda booda tekibalobedde kumusaba ku nsimbi. Oluvannyuma avugiddwa okutuuka ku Liquid Silk e Bugoloobi waayogereddeko eri bannamawulire. Ono asoose n'akwebaza kkooti olw'okumusiba ekimuyambyeko okukula. Njagala okwebaza omulamuzi wange Kasani bamugemire ye bali kunsalira otherwise senga sikozeeko ku busibe mbadde sijja kukula. Naye mwebaza okuba nga yampa sentensi gye nsobodde okumalako nzireyo ndabirira abaana bange. Byayigidde mu kkomera nabyo wabinyumizza. Luzira mazima University of Understanding njize empisa kubanga lwaki njize empisa mbadde nkuuma limishoni ono nsobole okufuluma nga 14. Kati ng'oluusi ne wennesanga nga nyize nga ngenda kukuba nga ngamba limishoni nina okuuma limishoni nebwo like Luzira what is there nti bw'ogenda nga nze Bad Balck Uganda kati naye kati mwakumpa ex-convict which I don't care. Bafuba nnyo okulaba nga bakumenya ebiwawaatiro omanyize namanyira byakumpita boss. Kyokka ono obwedda bw'agira n'awuuta ku kajuyisa akannyogoga mu ngeri y'okwekulisa. Yeeganye bibadde bimwogerwako nga ye bw'abadde asuusuutibwa okukira basibe banne. Mbadde bampisa kimu n'abasibe abalala nga sirina special care gye bampa because mbadde musibe ate omusibe ali convict nga nina okukolera gavumenti. Ensonga ey'okuba omulokola agikkaatiriza era mu mboozi ye bakira atabikamu ebyawandiikibwa. Naye nga ndi mukyala mulokole era nsuubira nti kambabuye tewali yeesiga Mukama n'aviiramu awo kubanga kyova olaba agamba nti jangu nga bw'oli nange nagendangayo nga bwe ndi nampa ekisa ekikola obusibe otherwise nandikoze suicide. Temwandindabyeko na kano akanyirira akandiko ninga Muzungu. Kati ndi mukyala mulokole era neesiga nnyo Katonda nti mu buli kintu ekituukawo olw'ensonga. Ono ebyaliwo atuuke n'okuggalwa mu kaguli agamba nti byali wakati we ne muganzi we David Greenhald era alayidde obutaddira bya kiyaaye nga kati agenda kwemalira mu kusanyusa bannakibuga. Nze sisobola ebyo bintu byakukola kakaalukana simanya botiiki simanya biki nedda nze ninga mumbejja ngenda kuyimba. Obulamu bwe ategeezezza nti wakubuza bujja nga n'omukutu gwe ogwa Facebook wagukyusa era abawala abaateranga okumutambulirako mu biseera biri abategeezezza nti abagobye. Abawala ababali eyo nti simanyi mwali bakwano bange nga mutambula nange mbeegayiridde temunsemberera. Temunsemberera, don't come near me kubanga mbatadde mu kategori y'aba gold diggers we balaba ng'embuyaga ezze nga badduka. Balck mbukati ajja kuba tamala gasemberwa buli omu era ataddewo munywanyi we gwe yeesiga agendanga n'okukwata amasimu agamukubirwa. Era Eddie agenda kubeera manager wange ow'okubiri temujja kumala gantuuka kanti kati Eddie waali mulina omukwata obulungi. Nga Bad Balck kyajjaggalirwe NTV yakyalako mu kkomera e Luzira era ne tumusanga ng'ebyokwekolako akyabyagalira ddala. Kati agamba nti okufuluma ng'afaanana bw'ati tekyandyewunyisizza bangi. Bagenda okunkomyawo nga nfaanana bw'eti
kati we munandabira guno omwaka nga gugwako nja kubeera sifaanana bwe nti nja kuba nfaanana ng'Abachina. Mu kiseera kyekimu Black kkooti yamukkiriza okweyimirirwa agenda afuna obujjanjabi kyokka ne yeekukuma mu ggwanga lya Rwanda okutuusa poliisi y'ensi yonna lwe yamukukunulayo. Ono ategeezezza nti ebirowoozo ebingi bye byamuviirako kino. Si wa kukolerawo kabaga ka kujaguza okutuusa ng'afulumizza oluyimba lwe olunaasookera ddala. Ebizibu byalese bakazi banne bayitamu e Luzira yeegayiridde gavumenti ebikoleko. Abakyala abawe ku padoni n'ekirala omukyala okumusiba emyaka 5, myaka 2, obwo obusibe buba buwanvu. Shanitah Namuyimbwa ng'akomawo mu bulamu bwa bulijjo essanyu si wa kuligabana yekka n'emikwano gye wabula wa kuddangayo e Luzira okudduukirira abaaleseeyo ku byetaago ebimu bye batalina. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.